Yes, ku Prejan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga weewaayo okusubscribinga n'onyiga akade n'osobola okubanga ofuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga. Ne ntumira ku bantu baffe bakadaama ab'enjawulo abali e Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Jordan ne mbagamba nti kyemukola ky'amaanyi okubanga ku mukutu kwe muli. Era ne mbagamba nti muyitengako mu community mu community eyo mulabe post zemba ntaddeyo musobola okubanga muzinyumirwa. Waliwo kapa zenteeka yezibanga zoogera ku bulamu bwa Kadaama, lifestyle ya Kadaama, engeri gy'ayisamu ne madamu, engeri gy'abeeramu okisegeera n'abaana boyo ba madamu. So mbuteekayo just bateeka sanyu kusobola okubanga yes mutegeera nti yes nga Prejan Media TV tumanyi embeera gye muyitamu era ffenna tuli ffenna okisegeera. Yes, olunaku olwaleero nzikiriza nkuteeke mu story y'olunaku olwaleero. Yes, omwami amanyiddwa nga Eddie Kenzo. Omwami ono ng'ayina kankiyite ayina feezi gy'ayitamu mu bulamu bwe. Feezi eno alaga ng'oyo omuntu alaga ayinamuko ennyiike, ate abalala bagamba ayagala nnyo like okufuna sympathy oba ayagala nnyo abantu omusaasira osegeera. So Eddie Kenzo ono yavuddeyo n'agamba nti waliwo ebibuuzo bingi abantu bye bambuuza kubanga twawolabyeko n'amawulire agadde gasaturating ku social media nti Eddie Kenzo ono akolera gavumenti, era mukolera gavumenti kigambibwa okuba nti ye nga Eddie Kenzo ayina abaana bakola ki, ayina abaana batunda oba kiyite human trafficking ebweru eyo. Amawulire gano gali alleged oba kigambe gambu tegana confirmingibwa bulungi. So omukulu Eddie Kenzo yavuddeyo n'atunnyonnyola n'atugamba nti ebibuuzo bingi ebigenda maaso mu ggwanga, ebintu bingi bye boogera, naye ebbanga libadde liyise nga sigendako ku live stream oba nga sikolako live video ku Facebook yange. Eddie Kenzo n'asalawo abuze bafaani be olunaku olutuufu lw'abakola vidiyo eyo asobole okubanga addamu kye bayita unanswered questions oba ebibuuzo bingi ebiyitingana naye nga tebiina kwanukulwa, tebiina answer. So omukulu Eddie Kenzo n'asinziira n'abuuza abafaani be ku peegi ye osegeera n'abagamba nti ddi lwe mba nvaayo okwogera ku nsonga zino. Olw'ensonga nti n'emabegakawo yabadde agezaako okuba nga asindika essaala ku peegi ye ng'agezaako okulaga embeera egenda mu maaso mu ggwanga. Agezaako okugamba abantu ab'emitima emibi, abantu aboogera obubi, abantu abalina obukyayi, ebintu we bityo ng'alina by'ayogera ku nsonga ezo. So Eddie Kenzo n'amaliriza ng'agamba nti bafaani bange basazeewo ku Sande ku ssaawa 2 nsobole okubanga ngenda live ku Facebook 2 ez'ekiro, nsobole okubanga mbabuulira biki byempiseemu wano mu Abidjan, mbabuulire ki ekiriwo n'ebyo bye boogera, era mbabuulire n'ekigenda okubanga kiddako. Eddie Kenzo n'asembyayo akantu abantu ke basinze okulinda. Akantu kano kabaddewo kati. Eddie Kenzo yagambye ngenda bawa kye bayita breaking news osegeera nti agenda tubuulira amawulire agakagwawo ffenna ge tutakola ki, ffenna ge tutamanyi. Gwali eyo osobola okumbuulira goloza Eddie Kenzo kikyagenda otugamba ekipya ku nsonga eyo, then otubuulire gwe bino byonna ebyetooloolera ku Eddie Kenzo bigenda mu maaso bye badde bamwogerako. Golowooza anaasobola okubanga byonna abyexhaustinga mu question and answer ng'atuddamu abantu abagenda okuba ku Facebook, kubanga oyinza okitwala nti kiri light naye ye ng'omuntu ebintu bingi ebimwogeddwako. So ye ng'omuntu abadde asirise ebbanga ng'agezaako okutambulira mu bulamu bwe kuba bamwogerera nti twali tulowooza Kadaga agenda bbaako kyakkolera okusobola okubanga ovaayo ebweru, naye kirabika tewali kyamaanyi. So ebintu bingi agenda kuba abiddamu question and answer ku lunaku olwa Sunday ku ssaawa 2 ez'ekiro. Then n'atusuubiza okuba nti agenda teekamu ka breaking news. Ka breaking news ge gamawulire agakagwawo nga buli omu takola ki, nga buli omu tagamanyi. Tetumanyi oba ag'omugole gakyali mawulire, naye ffe tulinze kikyagenda otugamba, naye nga wekumire ku Prejan Media TV okusobola okubanga zino updates zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga. N'ebyo byonna by'anaaba atugambye tugenda kuba tubikutuusaako wano bulambalamba osobole okubanga obeera omu ku beegasse ku community ey'abantu abali informed oba ey'abantu abamanyi era abategeera ebifa mu nsi yaabwe Uganda. Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Oman yonna gy'osinziira nkugamba bugambi subscribinga nyiga akade. Naawe ali wano e Uganda, ali e Kenya,
munsi yonna gye musinzira okubanga mwekumidde ku mukutu gwa Projan Media TV musubscribinge munyiga akade mukomentinge wansi awo. Eno channel si yabayombi era sagalako comment ya kuyomba gwe woyomba comment yo ngidiritinga ojaba omaze maanyi go ga bwerere. Likinga, commentinga, subscribinga.